batambula n'abaana naye nga tebamanyi baana gye bali oba yalazeewa yabuliddewa. Kale sabbiiti zino nkulu nnyo ez'okwolesebwa okutuuzaamu amaanyi okumanya nti tulina obuvunaanyizibwa eri abaana. Anjala okwebaza Katonda kulwammwe bannaala okuyita mu mwaka zino ennaku 8 tuzikubireko mu ngalo. Katonda yebaziwe. Ate n'abo abaayita mu mwaka ne baguyitamu nga basinza kikulu nnyo kubanga waliwo abaguyitamu obubi. Bannange okuyingira omwaka muguyingirenga nga musaba nga mwewaayo eri Katonda, naye okuyingira omwaka ne mutwala n'abaana abato mu binyumu tebalina kye bategeera. Oluusi otulo tubakwatidde babalinnye. Bannange tusseeyo omwoyo ku baana kubanga abaana bambi bafiire era nga abantu nga 9 ne bafa 10. Abaana nga nabo bali omwo banna ekibi nnyo. N'olwekyo nga tulowooza ku buweereza bwa Yesu Kristo omwaka guno tulowooza nnyo ku baana kuba okutwala baga yabadde akimyeyo kyeno nti babadde omanye abantu bagenda mu binyumu we batamiira baba tebategeera. Omutamiivu nga yabuusebuuse ayinza n'okukwata empagi ng'eraga ngenda gijja nenjono ngisuula. Omwenge gukozesa abantu ekintu kyonna. N'olwekyo bannaawe ebintu ebikwatagana ku baana abaana mubawe ekifo kyabwe baleme kubatwala mu bintu ebinaabatuusa mu buzibu. N'olwekyo famire ezo ezafiiriddwa kitalo nnyo nga famire wano. Omayinza ne maama gwetono twafumbiriganwa nga 7 January 1984. N'olwekyo twawezezza emyaka 39 mu bufumbo. Sasa tumwende egy'obukulu tugaba mu bufumbo. Kale tukyebaliza Katonda kituwa amaanyi n'okubazaamu amaanyi abalala nti kisoboka olw'ekisa kya Katonda. Tekitegeeza nti wabaddewo bisoomooza bibeerawo naye ate asoomooza ebitusoomooza abeerawo nnyo. Kale na Mukama yabazibwe. Ate era Uganda kati ate omukyalo ono azadde baana bawala bokka ate balenzi bokka. Katonda wabanga abataddewo kyabawadde nga mwebaza kuba kati ffe twafuniramu abaana abali biological 4 naye kati bonna bawasizza bannaabwe kati abawala 4. N'olwekyo kyotafunye wano ojja kifunira awalala. Abantu muleke kuyaayaya nakugwa mu bizibu noga kati oyo muvuddeko. Nino omuntu omu gwe bambuulirako nga mukyala waazaala abaana balenzi kakati ku nkomo n'agenda ebbali n'azaala balenzi n'agenda balenzi kakkananga balenzi bamufuukidde ate ekizibu. Ono yabazaala scientifically wabanga azaala balenzi ekizibu kyali kwani ku musajja ono. Kale nno n'olwekyo musajja kale nno Katonda kyakuteekedde ekyo kyewebaliza nakyo. Katonda yateesa. Kakati neriyo newenjogeera wano waliwo ntuulidde ewaga nze siri ku mulenzi bamuwala nze Mukama mpa omwana yenna. Era kati Mukama nsaba akuddemu essalayo akuwa omwana gw'osabidde ebbanga olw'ekisa kya Katonda. Kubanga waliwo wano nga ntuulidde agamba gw'ogamba balenzi nze njagala mwana oba afaana atya oba ki. Waliwo yaŋŋamba nti nze mwana naye Katonda akuwe kyeweetaaga. Abamu nga baŋŋa nti kakati omwaka twagwengedde naawe. Mukama yebazibe. Ate abalala kuba nzijukira nga ojja sijja kwogera nga tutandika overnights n'okuyingira omwaka naki. Lwaki ebyo bibaleese bya Anglikani ebyo si bya kanisa.
Iyo si Anglican. Abantu abamu tebamanyi bintu bino. Bw'onoosoma mu Luka essula 6:12, Yesu yennyini yatandika overnight. Yesu yennyini yatandika overnight. Yesu mbikulira Luka 6:12 mu Luganda. N'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba, n'akeesa obudde ng'asaba Katonda. Awo obudde bwe bwakya n'ayita abayigiriza be, mu bo n'alondamu 12. Atuyambye nnyo. Buli owangawo okuyitibwa kw'amaanyi Yesu ng'alina kyagendako, abaana overnight. Kale nno tebereza olinaga katumwataddewo ebyo bya Anglican, olyokunywa omwenge by'ekkanisa n'okusula mu bidongo, abantu ne bafiirayo. Woba totaddeewo overnight, kikyotaddewo. Omuntu bw'omuggyako ewaffe gye twakula ekyaggwe, omwana bw'omuggyako akaso, omuwa omuziŋŋoonyo wakiri, abeewo ne kyakutte. Bw'omuggyako akatadde oba akookya, obaako omuwa ejjiiko. Kugamba omuntu tosigaliraawo, wobanga gwegize kanisa talina nekyetaddewo, abantu bajja sitaani ajja kuteekawo yibyayagala, ate nga bisendasera abantu nga babigoberera, nga bagenda nga bakabanywa, nga bookya ebipiira, nga bakyakala ekiro kyonna. Enguudo zino ze baazimba zino ze tutambulirako nga bazookeramu ebipiira, ate buli woyekera ekipiira mu luguudo ekyo kituli, ate nkya nga bagamba enguudo zirimu ebinnya. Abantu bonna baakula batya? Gavumenti etuyambe. Kale nno bannange, overnight kikulu nnyo nnyo nnyo, era zibeerengawo, nzirangira zibeerewo. Wabula kyensaba, abantu bajja mu overnight babeerewo ddala. Balina okugamba nti ku ssaawa 7 ngenze oba 6, naddala abatalina ng'akatiza nalina ng'ate ngenda kubeera mu service enkeera. Naye abalala talina kyagenda, avaayo eno n'abaakawalala waagenda eka atuuka bukya tuva mu overnight. Kazi yabaddeko wano mu kusaba, aye n'abeerako n'abalala mu bizibu bye. Kale nsaba lwageramu beererayo ddala osobole okujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu mu ngeri ng'eyo. Twalina Maama Juliet ono ne tumugamba wayezaayo abaana, Kama yebazibwe. Kale nno omwaka guno njagadde okubayitiramu omutwe gwa Church of Uganda gugamba obumu olw'obuweereza ate n'okukula, United for Service and Growth. Guviira ddala mu Befeso essula 4 ennyiri 11 okutuuka 16. Era ekitabo kino oba ebbaluwa eno ey'Abafeso Pawulo yagiwandiika mu mwaka eyo nga 6 eddi, kuganga Yesu yamala ddala n'okugenda mu ggulu. Yo eno ebbaluwa teyali ng'eno ze yawandiika nti oba erimu kuyamba bantu enjigiriza enkyamu oba kyaha. Yo yali bbaluwa egenderera okunyweza ekkanisa mu kutambulira awamu n'okukula ekkanisa ya Kristo. Era kyava agamba nti olw'okukula Katonda abalala balonda nga babeere ababuulizi, abalala babeere abalunda kyayita pastors, abalala babeere bannabbi, abalala abatume. Abo bonna nga Katonda abayise lwa nsonga egi, olw'okuzimba ekkanisa. Mulungu ekyo equipping
the saints. Kyekigendererwa. Buli muntu Katonda alina kyeyamuwa ekinamusobozesa okubaako kyakola. Kati bino ebirabo ebyogerwako mu Befeso essula 4 tebifaanagana n'ebirabo ebyogerwako mu Bakolinso ekisooka essula 12. Bino ebyogerwako mu Befeso essula 4 byebirabo ebyobuweereza bye bayita administrative gifts, ebyokukozesa ate okuzimba bali abafunye ebirabo bino ebyobuweereza obwa bulijjo. Ekyokugeza, omuntu ayinza okufuna ekirabo ekyokwogera ennimi. Ebyo nga bwe tukiraba mu Bakolinso ekisooka essula 12 ng'ekirabo abamu bayinza okugamba teri kwogera nnimi. Kati waliwo yagamba ennimi gye ziri, soma Bayibuli gye ziri, okuwonya ennimi n'ebyo gye biri. Naye ate ono afunye ekirabo ekyo ng'ali tamanyi ngeri yakikozesa. Kati yeetaaga ono alina ekirabo eno ekyokusomesa teacher eno mu Befeso amuyamba ono ate okumanya nti okuyiga nti ennimi tebazoogerera mu public. Kuba bajja kugamba nti olaluse oyatandika okuyanaga n'otaputa ennimi ekkanisa negamba waliwo baga nti ekkanisa yonna njogezi ya nnimi. Teri kkanisa yonna erina kirabo kimu. Ezo zennimi ezaleetera Pawulo ekizibu mu Bakolinso. Abantu bonna nga baga wobanga toyogera nnimi tolina mwoyo mutukuvu. Abantu ne batandika okuwuliriza ayogera atya, agira naye ze bayita imitated tongues. Agambye atya nawe n'ogenderako. Naye nga Pawulo zino ennimi eziri amanya ebirabo bino ebyogerwako bye biyamba oli alina ekirabo ekyokugera ennimi okumuyamba nti ennimi tebazoogerera mu public. Wezibanga za public wateekwa okubaawo atavuunula, najja navuunula ng'onayogera nonayogera. Kyatuukako eyo mu Lutikko Mukono naye sikirabangako nga tuli mu overnight nga tulina student mu UC wali nga si musajja yajja mu wheelchair. Ajja ono n'agenda atandika okwogera ennimi, ono n'ajja mangu mu kawheelchair ke n'azivunula. Nange nga ndi mwawuli naye nga bigenda mu maaso bitegi. Yinza okuba omwawuli nga tolina kirabo kino. Naye nekitegeeza ate muleme kukendeeza mwoyo mutukuvu mu kalimi kokka. Akalimi katini nnyo oba omukendezezza nnyo ekisusse. Kuba akalimi katini waliwo kino bingi nnyo. Nolwekyo abantu bino byebirawo. Kati omwaka guno tugenda kuba ku mutwe okwegatta oba obumu olw'okuweereza n'okukula nga tukozesa ebirabo bino. Gwe mutwe ogera okukozesebwa. Naye olwaleero ekyokulowoozaako ennyo kye kino. Bingi n'ensibuko y'okwegatta kuno yeruwa yeno eyogeddwako wano mu kitundu kino ekisomeddwa mu Befeso essula esooka ng'ayogera nti olw'obuwanuko bw'omubire ebituukire okugattira awamu byonna mu Kristo ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi. Lyonyo 10 Befeso essula 1. Mu oyo naffe mwe twafuukira obusika bwe twayabulibwa edda mu kumalira kw'oyo akoza byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. N'olwekyo emisingi egy'obumu buno bwe tulina okugoberera obwogerwako buli mu nteekateeka ya Katonda yennyini. Katonda yennyini y'ensibuko y'obumu obwo. Mwatugattira ffe ffenna, tewali mulala. Kyova olaba eri ku ntandikwa agatukole omuntu mu ngeri yaffe. Katonda yennyini, si bakatonda basatu, ali omu mu buweereza bwa mirundi 3. Mu mulimu ogw'obutonzi nga Katonda, ate mu mulimu ogw'okulokola omuntu ng'omwana, ate mu mulimu ogw'okuluŋŋamya n'okubeera n'ekkanisa mu mwoyo we. N'olwekyo obumu obwo buli mu Katonda yennyini tulyoke tubeere
tubeere n'ettendo ery'ekitiibwa kye. Ekyokubiri ekiri wano kyayogerako kwe kusuubira. Omusingi ogw'obumu buno guli mu Yesu Kristo, n'okusuubira ekisa kye, ekitiibwa kye, okusuubira okuli mu Kristo. Y'ensonga lwaki twetaaga nnyo okubanga tuli bumu ne Yesu Kristo ng'omulokole, kubanga y'ensibuko y'obumu. Obumu buno buli mu mwoyo we. Era agenze mu maaso n'agamba, era nammwe muye mwawula ekigambo eky'amazima. Ekigambo kya Katonda eky'amazima, enjiri, gwe musingi ogw'obumu buno. Era Yesu bwe yayogerako n'essala ye yasembayo ng'asabira ekkanisa ebeere ki? Bumu, nga nabo bali. Enjiri, ekigambo kya Katonda eky'obulokozi, ogwo gwe musingi gwaffe. Okwo kwe kununulibwa kwaffe, obwo obulokozi bwaffe. Ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Omwoyo wa Katonda y'ensibuko era gwe musingi ogw'obumu buno obwogerwako okukuza ekkanisa ya Kristo. Katonda atubeere omwaka guno gwonna tutambulire mu bumu obwo obw'enjiri ya Kristo. Ekkanisa yaffe tulina ekyo. Kakati sanjula omutwe guno naye ojja kwesanga guno omutwe gwayisibwa balabirizi, House of Bishops. Lete kikwewunyisa wamwogera okusa nti ate wadde ogwa Church of Uganda naye ate ffe wane waffe guno ate gwe tuliko, ate ffe egindya ate kati ffe tuli ku guno. Nogenda bonna abantu bakula batya? Mwe mwateesa. Abantu bagenda ne bateesa ekintu kyabwe ne bamala ne bakikuwa akalippo. Bebennyini ne baga kakati tusonda ssente zakulaba nga tumaliriza church house. Ate olina wadde nga tuli ku church house naye ate ffe mumanyi naffe wano mu kkanisa naffe tuli ku kino. Omukubiriza ogamba otya katumale ekyaffe kino. Kugamba abantu mu kkanisa yaffe abantu bayiga okwekuba akalippo, bayiga okwekuba endobo, bayiga okweteera. Bo bennyini gabani abamanyi ali munamawera olwo obuwagizi basereri ku nakane ku maapu bulungi nolwe akalippo. Uganda yaffe eno ffe twekuba obulippo. Omuntu buga twagala amasannyalaze ne bagateekawo, aleero n'agasala, n'asala ebikono ne biggwira ddala ne basanga byagudde. Kakati oyagala ki? Enguudo ne bazikola n'ogaa nti akati katwokeremu ebipiira ne zijjamu ebitulituli. Enguudo siggoba okubya kalippo. Ekkanisa ne bagaa kati kino kye tuliko. Omukubiriza n'akuba akalippo omwawule n'akuba akalippo Sabadinkoni, omubuulizi n'akuba akalippo, nange no ssabalabirizi bankuba obulippo eyo. Abankuba obulippo be bali mu kukola baga kabyogere waggulu naffe kati mukuba obulippo. Ekkanisa tegenda kula nga twekuba obulippo. Eggwanga teligenda kula ng'abantu beekuba obulippo. Buganda tegenda kula ng'Abaganda bennyininyini abali mu kintu muli beekuba obulippo ne bakuba Beene obulippo ne bakuba Katikkiro obulippo. Abantu abagera ddala ne babira ddala omuntu ayinza okuweereza eggambo baddu analiweereza ssabalabirizi mukristaayo mubatize yennyini ate nga mu kuyimba wano yeekansa n'okwekansa wano mu kwaya naye nga era batutegeeza nti ekkanisa bw'eneebanga eneegwa etandikira mu kwaya, kubanga Lusifa yali muyimbi kayingo. Kale bannange njagala okubasaba omwaka guno ng'ekkanisa ya Kristo tutambulire wamu, tubeere ne direction emu, tumanye nti eri gye tuteeba. Twagale ekkanisa yaffe, twagale eggwanga lyaffe, twagale amaka gaffe.
waliwo amaka olinga yennyininyini ate yateebye munne wano tekisirwa myaka 39 nga tuli ne mama Mangalitono n'obanga ate mukyalawo omuliddemu olukwe woba omuliddemu kuba bayinza okujja wano ne batandika okugamba wano nti abantu baweza myaka nga 5 oba ameka kabayimireko n'abaana ne bajja bano baali balongo ti oyo yaliwa offside kale nno ebintu oba omuliddemu omukubi akalipo omuliddemu olukwe n'olwekyo nsaba abantu bafumbo baki abanda bwano nga mukyali bavubuka bato mu maka temukuba bannamu obulipo mutambule sayidi emu nga mwenna kale wabaawo ebisoomooza naye Katonda mugaye Mukama tusaasire kubanga tekitegeeza nti netwabaawo obulwadde bujja embeera ejja ono abadde ngaemwamanya ali mu Germany okumulongoosa omugongo spine naye kyetwetaaga kakati abantu kwe kuyiga okubeera wamu kwe kuyiga nti si buli kiseera nti embeera yonna ebintu byonna biba birungi si buli kiseera nti munaatambulira ku muswetwe gwokka nedda waliwo abantu abakola emirimu akolera ddala enyini mu ofiisi ate yekka nyininyini gwe baleka oba gwe baba bizinesi agikulembere bizinesi eno yatunda ate n'agibba ate ku nkomerero ng'ayagala omusaala kakati nno okukakkana gwe kennyini bizinesi ogikubya akalipo gwe kennyini ogiridde kifaanagana nga alinnyo omuti waggulu eri aye otandika okugusala gwe kennyini ku nkomerero wegugwa ani afiirwa gwe kennyini ogwa nakyo waliwo bamuwa bizinesi nga zigudde naye nga bazikolamu be bazisudde bennyininyini tulina abantu oluusi bakozi mu gavumenti naye ne babbira ddala ku mirimu gye bakola gyennyininyini nambira oyo akulinaanya owulira kibishopu byayogera kakati nenjagala okufundikira nga mbagamba bwete tuli mu bubu buno olw'okuweereza n'ekkanisa n'okukula twetaaga okuyiga ebintu ebinaatutwala mu maaso ekisooka tuyige okulya ekyenkya ekigambo kya Katonda kubanga bw'otalya kyankya oyinza okukalaakalana ate n'omanya kyolyako sigamba bantu kulya kamukuulo embuzi keeri olw'eggulu lya ekintu ekikusaanira kyensaba abantu bayige okumanya nti nno bwe tuba tunaakula tuteekeddwa okuba obumu ne Mukama waffe Yesu oyo tuteekeddwa okuba ne bannaffe abalala bwe tutambula si buli kiseera nti munaabeera nga mukwatagana waliwo abantu abatanakula senga wabaawo amuwakanyiza agamba nti mbivuddemu buli kiseera si bantu nti bajja kukkirizigana naawe waliwo oli ng'ayagala ebintu byonna bibe ku luyi lwe lwokkalwokka tosobola kukikola ekyo ono noono ate newekuba kyensaba omwaka guno abantu basseeyo omwoyo ne ku balala nekuba kulya waliwo abaali ate ne baswankula ne bavuunyuula ne bavuubiika ne balyako bannaabwe abantu abamu ne mu bintu ebyensi wano nga mu ggwanga yaffe balya ne beerabira bannaabwe waliwo abantu abamu kati tuli Kalamojja ekaaba enjala naye eriyo abalya ne baswankula ne basuula n'eri nga talowoozezza ku mulala yenna kale omwaka guno njagala okubakwasa Katonda Mukama abakwatirwa ekisa Mukama atuyambe emisingi ensibuko y'obumu bwaffe buno bwe twogerako eri Mukama waffe eri mu Katonda waffe eri mwoyo eri mu kumanya eri mazima g'ekigambo kye eri mu kutegeera Yesu ng'omulokozi
eri mu kutereeza n'okulongoosa, eri mu kugumiikiriza n'okutulina okuleka Katonda akole. Tumukwase ebibe ku nsonga zaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Nnyini ddala lw'ekigambo kyo otuwa ekisa ekyenjawulo, otuwa okuyimusibwa, otuzze bujja, otunyweze, otukulembere, otumwanirire, naffe tunaalwana, otwetikireko emigugu, naffe tunagyetikka. Ekkanisa tugisabidde ebe bumu, eggwanga tulisabidde. Mukama tusabidde n'abantu bonna, tusabidde Buganda, tusabidde omukulembeze wa Uganda President, tusabidde banne mu bakola, tusabidde Kabaka, tusabidde abalabirizi bonna, ababuulizi b'enjiri, okuva ku bubuulizi otubeere tuleme okwokuba obulippo. Tusaba ogoba amaanyi ga Sitaani ag'ekizikiza n'emiyo gyonna emibi. Era nsabira abantu bonna, buli muntu anywezebwe mu kigambo kyo, n'emirembe gya Katonda gisinga okutegeerwa kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe kumanya n'omukutegeera ddala Katonda Kitaffe n'Omwana wa Yesu Kristo, n'omukisa ogutaliiko biniko ogwa Kitaffe, Omwana, Omwoyo Omutukuvu gubakuume guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Haleluya. Ensibuko n'emisingi